Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era Katonda waffe era nga nsaba Mukama atukulembere nga tugabana ekigambo ky'omwoyo emmere y'omwoyo akaseera kano era nga nzikiriza n'obubaka obwaleero bujja kubaako gwe buyambako eyo omuntu obw'omunda okwongera okunywera okwongera okubeera ng'osembeza Mukama Katonda wo okwongera okubeera nga muggwe olina okuyaayaana okuva mu mutima okwongera okumanya Mukama Katonda wo n'okutambulira mu kkubo lye ery'obutuukirivu era ng'ojja kubanga owulira obulumi bw'oba ng'okoze ensobi oba owulira obulumi munda mu ggwe ng'owulira okoze ekyo ekitasaanidde mu maaso ga Katonda. Olwo n'ojjukizibwa okwenenya osobole okudda ku kkubo lya Mukama Katonda. Munda mu ggwe owulira Mwoyo Mutukuvu ng'akulumiriza, owulira omutima gwo nga gukulumiriza ng'okoze ensobi. Ekyo kye twagala kibeere munda mu ffe, Mukama abeere ng'atujjukiza ng'atuzza ku kkubo lye. Tubeere n'okuyaayaana okumanya Mukama Katonda. Mukama Katonda waffe tube n'okuyaayaana nga ne woba ogenze ku kkanisa okuyaayaana okuli munda mu ggwe si kwa kugamba bugambe nti olina okuyaayaana ogende pasita oba omusumba akusabira akutegeka emikono, naye ng'olina okuyaayaana okugamba nti nange singa Mukama Yesu Kristo ankyalira, nange singa Mukama aggulawo amaaso gange ag'omwoyo n'endaba ebyo abalala batasobola kulaba, Mukama naggulawo amatuugo n'owulira ebyo eby'enjawulo n'eddoboozi lye, eryo eddoboozi eryogerera mu mutima, Mukama akulage mu bintu eby'enjawulo osobole okulaba n'okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda. Oleme kudduka genda ku byamagero, kudduka genda wali bantu bangi, wabula ggwe kennyini oyaayaana okumanya Mukama Katonda wo obe n'enkolagana naye. Obe n'enkolagana naye, igwe ne Mukama Katonda kisoboka. Igwe omuntu omu omanye Mukama Katonda wo akwesige n'ebyama bye era bikkule amaaso go olabe ebyo ebiri mu nsi ey'omwoyo. Ne woba obuulira kigambo kya Katonda oba ng'ogabanako n'omulala yenna, ekisooka okubuulira ekigambo kya Katonda sigamba nti olina kubeera musumba yekka oba olina kubeera kwegamba oba omubuulizi ekintu ekifaananako weekityo. Osobola n'okubuulira neibawo gw'okola naye n'omugamba munnaye Katonda akwagala nnyo, n'otandika bw'otyo n'omugamba munnaye Katonda akwagala, n'ogamba n'omulala Yesu Kristo akwagala nnyo era ayagala oyongera omusembeza mu mutima gwe, n'obuulira n'omulala at least n'obayo olunyiriri lwa Bayibuli lw'omubuulira n'omugamba munnaye Yesu yajja otufiirira ebibi byaffe, Yesu Kristo mukwano gwange era naawe ayagala abeere mukwano gwo, kwegamba era n'obaako ekigambo kimu bibiri by'oyogedde ebijjukiza omuntu Katonda, ebimulaga okwagala kwa Katonda okuli munda mu ffe. Tuyaayaane okusembeza Yesu Kristo abeere munda mu ffe, tuyaayaane okumanya Mukama Katonda tumusembeze, tuyaayaane okutambulira mu kkubo lye era tubeere n'okuyaayaana okwagala ogenda mu ggulu tuleme genda mu geyeena, n'okuyaayaana okwagaliza abalala bonna n'abalabe baffe bonna tubaagalize okugenda mu ggulu baleme genda mu geyeena. Leka oyo asazeewo okubeera mulabe wo yeewuunye okwagala gwe kw'olina gy'ali. Oyo ye asazeewo okubeera mulabe wo gwe mulage kwagala, kubanga okwagala kusinga byonna. Okwagala kusinga byonna. Oyo asazeewo okubuulira ekigambo kya Katonda, muganda wange ali ampuliriza, toyaayaana okubeera n'obubeezi omuwendo gw'abantu ng'ekkanisa nnene nga ky'olina mu mutima gwo. Bw'onaaba oyina ekyo omulabe ajja kulaba ekiri mu ndowooza yo era ekyo ky'ajja okukuwa era ajja kukutwala kuba kutuusa okulaba oweza otya omuwendo gw'abantu mu kkanisa naye nga Katonda ate tomutegedde. Ekyo kisoboka, naye yaayaana kumanya Katonda akubuulira ebyo ebikwekeddwa amaaso g'abalala bye batasobola kulaba.
olabe ebyo ebiri mu nsi ey'omwoyo, olabe obutego bwa sitaani ne dimoni byaweereza obenga kwegamba nga ebyo osobola obbirabira n'obigoba mu linnya lya Yesu Kristo. Obenga osobola okuleeta Yesu Kristo wansi ku mbeera yonna eba eriwo, kubanga wabaawo ekigambo ng'okubuulira enjiri n'obuulira omuntu ekigambo kya Katonda n'alokoka oba n'akomawo eri Mukama. Naye waliwo ebyetaagisa okuleeta Yesu Kristo n'omuleeta mu mbeera eyo. Okwagala kwe kukola ekyo. Omuntu singa ajja ng'ayina ebirooto, aloota ebirooto ebibi ebitiisa, ebyo okubijjawo Yesu Kristo oba omulese wansi mu mbeera eyo, Yesu Kristo yagoba ebyo ne bigenda. Ekyo kijja na kwagala. Tukulembeze okwagala mu buli kimu. Mu ndowooza zaffe tuteekemu kwagala, tujjuzeemu kwagala. Leka oyo akukyawe omuntu yenna olw'ensonga yenna, gwe mulage kwagala. Twagale buli omu, twesige Mukama Katonda yekka. Obwesigwa waffe tubuteeke mu Mukama Katonda, ne twagale buli omu tumwagale. Buli omu tumwagale, n'abatunyiiza nabo tubaagale. Era tuyige nti omuntu yenna asobola okukola ekyo ekitali kirungi era ekinyiiza, kubanga wabaawo ekintu ekirala ekiba kiyingidde mu ye. Ekyokulabirako, oli ayinza okuba oba mukwano gwo oba bbaawo oba mukyala wo, katugeze n'anywa omwenge n'abaako ekintu kyakola olw'okuba nti anywedde omwenge. Jjukira nti oyo omuntu aliko omwenge essaawa eyo atamidde ayogera ebintu ebityo, si y'oli gwe wawasa era si y'oli gwe wafumbirwa. Bwe wali omuwasa yali tatamidde, era ewe wamwagala yali tatamidde. Naye manya nti olw'ekyo ky'ataddemu kye kimukozesa ebyo, kye kimwogeza ebyo. Kati bambi mwagale, omusonyiwe mu mbeera nga azze mu mbeera eya bulijjo. Tasobola kwogera ebyo byayogera ng'ate aliko omwenge. N'ebintu ebirala byonna ebikyamu we biri, omuntu aba aliko ekimuliko ekitali kya bulijjo, eyo eba dimoni nga yeemukoze ekyo ekitali kirungi, ekyo ekitali kituufu. Kati we tumala okutegeera ekyo, tujjukira nti tusobola okusabira omuntu oyo. Ayinza n'okujja nakkuba, kisoboka. Naye gwe kimanye mu mutima gwo nti waliwo ekimuliko. Ekyo ekimuliko kye tulina okusabira kigende mu linnya lya Yesu Kristo, adde mu mbeera ze eza bulijjo. Era wadda mu mbeera eza bulijjo asobola okujja n'enenya nagaamu n'ensonyiwa, nakoze bwe nti ne bwe nti, naye si ze mbeera zange, si bwe ntera okukola. Ekyo kijja na kwagala. Y'ensonga lwaki tulina okwagala buli omu. N'oyo gw'olaba basalira omusango nti yasinga okukola omuze we guti oba bubbi oba ki ku kyalo gwe bamanyi, munnange naye asobola okukyusa. Ekyo ekimulimu kisobola omuvaamu. Ekyo ekimulimu ye dimoni sitaani gy'aba ayagala okukozesa okutta enkolagana y'omuntu oyo ne Mukama Katonda, okubba omukisa gw'omuntu oyo Mukama gwamuwadde, n'okuzikiriza obulamu bw'omuntu oyo. Eyo dimoni sitaani gy'aba ayagala okukozesa okuteeka mu muntu oyo akole omuze ogwo, buli omu amukyawa olw'omuze ogwo. Naye nga omuze ogwo tusobola okugusabira ne gugenda, n'olyoka olaba omuntu yennyini omulungi ali mu kifaananyi Katonda kye yamutonderamu. Y'ensonga lwaki tetulina kusalira buntu yenna musango. Abantu bonna tulina kubaagala. Abantu bonna tulina kubaagala nga naffe Mukama we yasalawo n'atwagala, nga si lwa butuukirivu bwaffe, si lwa birungi bye tukola, wabula lwa kisa. Lwa kisa kye. Era Bayibuli eyogera bulungi nti tewali mutuukirivu, wabula ffenna twayonoona, era ne tutasobola kufuna mu bujjuvu kwegamba ekitiibwa kyonna Mukama kyaba yagadde otuteekako, olw'okuba ffenna twayonoona. Tetufuna mu bujjuvu ekitiibwa kya Mukama Katonda kyaba atuteekako. Tetulina kusalira buli muntu musango, tuleme kusonga ngalo mu bantu, wabula tubaagale, tubasonyiwe. Okwagala kwe kukulembera byonna. Okwagala awatali bukwakkulizo, nga toyagala muntu olwa ekirabo ky'ayina, nga tomwagala
olw'okuba kugamba omuntu tomwagala lwa kakwakulizo konna nga kakakwakulizo we kavaawo ate ogenda mukyawa. Omuntu tomwagala lwa ngeri gy'alabikamu nga bw'anaakaddiwa ate n'omukyawa. Wabula omuntu tumwagale bwagazi. Omuntu yenna mwagale bwagazi. Kabe nga si wa ddiini yo, mwagale bwagazi, mulage okwagala. Kabe nga si wa ddiini yo, kabe nga by'omugambye aganya obikkiriza dde ajja asinze Katonda wo, gwe mulage okwagala. Gwe oba omusinkanye mulage okwagala. Kubanga okwagala ge maanyi ga Katonda. Okwagala ge maanyi ga Katonda. Okwagala kulabibwa ng'embeera tegenda bulungi. Osobola okulaba okwagala nga buli kimu tekigenda bulungi, nga waliwo okusomoozebwa. Awo osobola okulaba okwagala okuli mu bantu, oba osobola okukulaba bulungi mu mbeera ategenda bulungi. Osobola okulaba akwagala. Osobola okulaba omuntu oyo agumiikiriza. Okumanya Katonda n'omusembeza n'abeera mukwano gwo. Okwagala kukola kinene nnyo. Amaanyi gaba ga kwagala. Mukama okubeera mukwano gwo, okubeera n'enkolagana ne Katonda, kubanga kyawukana. Osobola okumanya ebyawandiikibwa, osobola okubeera mu buweereza okumala n'emyaka, naye okubeera ne Mukama n'abeera mukwano gwo, Mukama omunoonya. Ate okwagala nako kukola kinene nnyo, kubanga nga tonnawulira maanyi ga Katonda agakwetoolodde, osooka kuwulira maanyi ga kwagala agakwetoolodde, n'abalala ne bawulira okwagala okuva mu ggwe. Olwo n'olyoka olaba amaanyi ga Katonda agakwetoolodde, olwo amaaso ag'omwoyo ne galyoka gabikkuka, n'olyoka olaba ate ebyo abalala bye batalaba. Era oyo yenna anoonya Mukama ayongera kukula mu kwagala. Tubeere n'okwagala, twagale buli omu. Waggulu wa byonna twagale Mukama Katonda waffe n'omutima gwaffe gwonna n'omwoyo gwaffe gwonna, era twagale muliraanwa waffe nga naffe bwe tweyagala. Muliraanwa yaffe oyo yenna akuli okumpi, oyo yenna Mukama gwakusobozesezza okwogerako naye, okusisinkana, okumanya, oyo muliraanwawo. Kabe wa ggwanga ki? Y'oyo. Kabe nga yeeyisa atya? Y'oyo muliraanwawo. Mwagale nga nawe bwe weeyagala. Okwagala ge maanyi agasobola okukwata ku mutima gwa Katonda. Nga tetunnaba kulaba maanyi ga Katonda agatwetoolodde, tulina okulaba amaanyi g'okwagala kwaffe agatwetoolodde. Okulaba mu nsi ey'omwoyo twetaaga okwagala. Okwagala kwe kusinga byonna. Okwagala kwe kulina okukulembera mu buli kimu kye tukola. Okwagala kwe kuleeta Yesu Kristo n'ajja mu mbeera eyo ebeerawo. Okwagala kwe kusobola okuba n'amaanyi agasazaamu akabenje. Omusawo omulogo ne waba alina ekintu kyasindise mu maanyi gaabwe aga Sitaani akole akabenje, okwagala kulina amaanyi agasobola okusazaamu ekyo mu linnya lya Yesu Kristo. Okwagala kwe kuleeta emirembe mu mutima. Okwagala kwe kuleeta obumativu mu mutima, n'owulira ng'oli mumativu ng'ate olina essanyu. Kwagala, si ssente wabula kwagala. Omuntu nga tolina kwagala, ne wobeera ne ssente mmeka tesobola kukumala, era tesobola kumalawo bizibu byo. Wabula twetaaga kwagala. Tubeere n'okwagala. Tuteeke mu nkola okwagala, twagale buli omu. Wonaabuuza ono oli n'otamubuuza, waliwo ekiba kibulawo. Tulina kuteeka mu nkola kwagala. Oli ne wava eri nakkuba, gwe mulage kwagala. Kubanga Mukama kwagala. Abo abali mu Katonda bali mu kwagala, era ne Katonda ali mu bo, balimu okwagala. Okwagala gwe mutima gwa Katonda. Katonda ajjudde kwagala. Bw'otunuulira Katonda wenna ojjuzibwa okwagala. Okwagala kulimu amaanyi ge tutannaba na kutegeera bulungi, kubanga okwagala tekuviira ddala mu mutima. Okwagala kuviira ddala mu mutima. Ate nga mu mutima gwaffe Mukama mwe yateeka ekitundu kye, mwe yateeka kwegamba part of God egiteeka
mu mutima gwaffe, ekikula kye Mukama yakiteeka mu mutima gwaffe. Ekyo kitategeerekeka bulungi kugamba ekikula kya Katonda nakati kye twannaba kutegeera mu bujjuvu ekyagerako mu Ecclesiastes chapter 3 verse okutandikira ku 11 awo mpaka nga ku 15. Okwagala kubeera mu mutima gwaffe. Omutima gwaffe gwatondebwa okuba nga gusobola okuba n'ekikula kya Kristo. Buli kintu kye tukola kirina kuviira ddala mu mutima gwaffe. Okwagala kulina kuviira ddala mu mutima gwaffe. Tulina okuba nga tweyagaliza tuyambagane tugende mu ggulu nga kiviira ddala mu mutima gwaffe, nga tetukikola olw'okuba twagala okulaga abantu, olw'okuba twagala oba okusasulwa, olw'okuba twagala oba ekintu akakwakkulizo konna, wabula nga tukikola lwa kwagala awatali kakwakkulizo konna. Tuyambagane. Oba olina mukwano gwo, muganda wo, ddala ng'omwagaliza okuva ku mutima gwo, mubuulire ekigambo kya Katonda, ddala ogenda kuba mukwano gwe era ojja kuba ddala ng'oli muganda we. Mubuulire ku kigambo kya Katonda, mubuulire ekintu ekimuzzaamu amaanyi, okwagala. Era omulabe Sitaani akimanyi nti okwagala kwe kukulembera byonna. Y'ensonga lwaki Sitaani ye aleetawo ebintu ebijjawo okwagala. Y'ensonga lwaki owulira Sitaani ye agamba abantu okusaddaaka abaana abato, okusaddaaka abooluganda, nga kyagala okutta kwe kwagala okuba mu mutima gw'omuntu. Ekyo Sitaani kyayagala okutta. Kuba amanyi kasita agamba osaddaaka omwana omutono omusaddaaka, amanya wotuukidde okusaddaaka omwana, ekintu ekiyitibwa okwagala mu mutima gwo akiggyeemu. Ekyo Sitaani kyagala okuggyamu okwagala. Okwagala. Amaanyi gaffe mu nsi ey'omwoyo gali mu kwagala. Okwagala. Tuteeke mu nkola okwagala. Gye tukoma okuteeka mu nkola okwagala, Mukama gyayongera okutubikkulira tusobole okwongera okutegeera okwagala amaanyi ag'enjawulo agalimu Mukama ge yateeka mu kwagala. Nga bwe yatwagala n'aweereza omwana we ku nsi ajja atufiirire. Kwagala. Leka okwagala kukulembere mu buli kimu kye tukola. Okwagala kukulembere mu buli kimu kye tukola. Twagale muliraanwa waffe nga naffe bwe tweyagaliza. Mukama bakuume, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Obutuukirivu n'okwenenya. Awatali butuukirivu tewali ajja kulaba Mukama Katonda. Ate okwenenya kwe kuleetera Mukama Katonda otunaazaako enzikiza yonna ku mwoyo gwaffe, ne tuba nga tusaanidde okubeera mu maaso ge, era ne tuba nga tuli beeteefuteefu Mukama waba akomyewo tube nga tuli beeteefuteefu okubalibwa mu abo abasaanidde okugenda naye, kubanga tuba twenenyeza n'atusonyiwa ebibi byaffe. Buli muntu yenna omulamu ku nsi alina akakisa akeenenya. Tuli balamu kuba Mukama atuwadde akakisa twenenye, tukomewo eri Katonda waffe Yesu Kristo, oyo yatufiira ku musaalaba n'atufiira olw'ebibi byaffe, ne yeewaayo n'asasula ogwo omuwendo gwe twali tulina okusasula. Ekibonerezo kye twali tulina okutwala olw'okwonoona n'akitwala ku lwaffe, n'alumizibwa ye ataayonoona, ffe tubeere balamu. Tumwebaza Yesu Kristo olw'ekintu ekyo, otufiiririra iffe abaayonoona, ye ataayonoona n'atwala ekibonerezo kyaffe. Mukama bakuume, mubeere bulungi.